Ab'ekiwayi kya pulezidenti omulonde Jim Akena bavuddeyo ne bongera okuteera ab'oludda lw'Olalo Otuno akaka. Bano bagamba nti ab'Olalo Otuno nga bakwataganye n'ab'ekitongole kya Milton Obote Foundation beekobanye ebbanga ddene okubulankanya ensimbi z'ekibiina. Nga ye pulezidenti wa UPC baali Kabwanango ne Milton Obote Foundation. Nga Milton Obote Foundation teyagala muwa ssente kukola mirimu gya kibiina. Olwaleero ba mukwano nfanfe begasse wamu okulwanyisa ekibiina. Higenyi Kemba ng'ono yakolanga administrative secretary w'ekibiina kya UPC ategeezezza nga bano bwe bakozesa ssente z'ekibiina kya UPC ne bafujjirira ab'oludda lwa Go Forward so nga nabo balina bakandidenti baabwe. Ssente za UPC saawa eno ze ziddukanya campaign z'abakandideti ba Go Forward abo abali ku ntebe. Mu kifo ky'okuddukanya campaign z'abakandideti baffe abali ku kibatu ate nga bangi ddala bali mu 2000 n'okusoba. Higenya ayongeddeko n'ategeeza nga ab'ekiwayi kya Olalo Otuno bwe balabika nga baliko ekitali kituufu olw'okwagala okuteekateeka delegates conference ya UPC endala nga bakimanyi bulungi nti pulezidenti aliko kati Jim Akena yalondebwa mu mateeka n'olwekyo ng'enteekateeka z'abano zaakufa ttogge. Mu 2008 twakyusa constitution kati saawa eno batalaga gye bagenda eyo bagamba nti baagala tutuuze olukiiko tabamiruka nga tusinziira mu constitution ya 1907 nti era badelegates ba UPC abaliwo mu myaka gy'ensanvu twebaba batuula basalirewo ekibiina era balonde pulezidenti omujja kyokka kale bali bubi kubanga at least half ey'abadelegates aba 1907 baafa. Abalala bakadde nnyo tebakyasobola na kutambula. Abalala basala n'eddiiro abamu tebali mu Uganda. Abasuubirwa nti we bali tebaweza kukora. Kati n'olaba abasajja ne weewuunya engeri gye balowoozaamu n'okutegeera kwabwe nga baloota ebintu ebyo bwe biti ebifaanana bwe bityo. Ono agasseeko nti nga bba aba pulezidenti omulonde Jim Akena beeteefuteefu okutuula n'oludda lw'Olalo Otuno nga kkooti bwe yali eragidde wabula ng'Otuno azze yeefuula nampulira zibi. Ffe obukulembeze obukulemberwa Jim Akena buli redde okutuula mu nteeseganya ne mwami Olalo Otuno atubulire bye yali oba yeetaaga kumulera oba kumuweeka ku mugongo tujja kikola naye atulekera ekibiina kibeerewo okuba naffe twakisangawo singa abaatusookawo bakitulugunya batyo singa tetulina kintu kyonna kye tuyita UPC olwaleero tumukubira omulanga nti ennaku zisigadde 45 ffe tuli redde okutuula mu nteeseganya ne bwelunaku lwankya olwaleero waliyo amukubiddeko essimu n'agamba nti agenze. Ekibiina kya UPC kirudde nga kiri mu kugugulana okuva pulezidenti aliko kati Jim Akena bwe yalondebwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde ng'ab'ekiwayi kye yali pulezidenti w'ekibiina kino Olalo Otuno bazze nga basimba Nakakongo nti Akena teyayita mu mateeka okulondebwa kuba pulezidenti w'ekibiina. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.